eno ensonga ze yali omuyimbi wa kadongo kamu VICENTE SEGAWA okuva ku macha mulaba posting azini mu kubeera nga zibika VICENTE SEGAWA, rest in peace VICENTE SEGAWA afudde. Ngezezaako okuva ku macha nkole research omutuukirivu zijemba bwe details nga nange nzeekakasa ne waliwo point wennemereddwa. However ngenzola nga post ziyitiridde nnyo konze nkuwe analysis eno sofa gye nakafunawo. Okuva ku macha mulaba post ezisinga ddala naddala ku Facebook nga bali mu kubeera nga babika VICENTE SEGAWA oba yali VICENTE SEGAWA nga kati yafuuka Lukman Ibrahim SEGAWA kubanga yakyuka n'afuuka Musiraamu. Naye neyeegayirira ensi yonna eya Uganda, sina Uganda yonna wabula n'omuntu yenna ali mu nsi ey'enjawulo eyali anyumirwa music we ng'omulina ku memory card, ng'omulina ku laptop ye, ng'omulina mu bulibrary bwamwe, ng'olina CD bambi kamenyeemenye ka CD obeera ozina ku simu bambi zideleting, obeera ozina mu laptop bambi zijjeemu. Yabeegayirira n'abagamba nange ennyimba zange muzijjeemu, ekyo nakikola lwa butamanya eddiini y'Obuyisiraamu tekkiriza nnyimba, tekkiriza kubeera nga ayimba. Naye yo si ye point ya leero. Olunaku olwaleero amawulire g'okufa kwa BMK bwegatandise okubeera nga saturatinga story n'engikola n'ag'okufa kwa ono omuyimbi wa kadongo kamu eyali omuyimbi wa kadongo kamu VICENTE SEGAWA kati yafuuka Lukman Ibrahim SEGAWA ne gatandika okubeera nga saturatinga. Naye wengenza okukola ku research n'endaba nga research avaayo kirabika VICENTE SEGAWA kineno kijana ko SMX Media details z'okubeera munera nga yafudde gamazima zimbuze sofa okuva ku macha model ga saturating de paka kano mbuliddwa details z'okubeera munera ayinza okubeera nga yafudde. So ne kigambibwa mbu kirabika okusinza ku sources enjawulo ng'omwangambye ono Lukman bayinza okubeera nga bazzeemu ne bamukwata ku misango giri emabegakaawo bamukwatako olw'oku child trafficking oba kye bayita okubeera nga akukusa abaana nga abayingiza mu ggwanga eddala. Emisango egyo gyali awo nga yeewakana n'agezaako gira kino na kino kwegamba nga biri awo egyo emisango gimuggulwako. However okusinziira ku sources ezimu zigambye munira bazzeemu ne bamukwata ku CID oba bagiyita CID bagenze beeranira nga bamulirizaako ku misango egimu egitanaba beera nga giri disclosed oba okubeera nga bagitubuulirako. Yensonga lwaki abantu abamu bavuddeyo okubeera nga bagamba mbu yafudde olw'ensonga mbu aba CID bayinza okubeera nga be bamukutte nera okwongera okubeera nga bamubuulirizaako. Ngezezaako okuba amasimu waneno nawali nsobole okubeera nga nfuna abantu abamuli okumpi nemereddwa. Ngezezaako okubeera nga nkuba amasimu wano nawali nkonfaminge n'emikwano gyange ba bloggers ab'enjawulo nabo details ezikwata ku VICENTE SEGAWA ono yali omuyimbi wa kadongo kamu okubeera nga afudde sofa tebanaba kubeera nga bazifuna. So tebiri clear. Wano kwa SMX Media ngenda kusaba kintu kimu subscribing kubanga nze ngenda sigala nkola research webibeera bituufu jja confirming webibeera nga bifu nira ngenda sigala ngendera ku kino sofa kye tulinawo nze sigenda confirming mbu omuyimbi VICENTE SEGAWA yafudde kusinzira ku details wezimbulidde enkoledde story eno. Ne details ezisigadde ngenda beera nga nzikuwa kyogenda okukola kiri simple kubeera nga subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. MSSMX I sign out.